Enkoko tugikutte mumwa ne twolekera essomero lya Bumbiro Primary School erisangibwa mu luka gw'Ekiringo mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buikwe, gye tusanze musajja mukulu Charles Wandera atemera mu gy'obukulu 55 ng'ono olwaleero atudde ebibuuzo bye eby'ekibiina ekyomusanvu. Musajja mukulu ono abadde anekaanekanye mu busuuti ayingidde ennyiriri okukeberebwa ng'alina mutabani we gwe yasembayo okuzaala. Kubanga ono naye abadde atula leero ebigezo bino. Kawe natandika okusoma ku sitaamu yasooka ze nakulembera ku ssomero ly'Endiko. Tuli abaana 16. Mooko ze nabakulembera era nkakasa ne primary living eno fayino oteeka okubakulembera. Nafuna 18. Omulimu gwa Wandera omukulu atugambye nti musuubuzi wa birime n'okusingira ddala Bogoya kyokka nga byonna yasalawo abireke n'addayo okusoma afune obuyigirize. Nja kuyita ngende museekendulwe era mba kubirisa abawulira ekintu kyenjogera kino banyambe bateekemu amaanyi nange mbeereko mu bulamu butangaala. Wandera agamba nti yatuula ne mukyala we ne bakkaanya addeyo asome nga mu kiseera kino omukyala yabadde alabirira abaana kubanga ye abadde mu bitabo. Naye nga babadde ng'oluusiga maama abaana yabeerako ne bizinesi bwakola n'agulako saabuuni tuyita mu mbeera bungi. Mutabani we Edgar Jambo nga naye atudde leero ekibiina ekyomusanvu atutegeezezza nga bw'abadde omusanyufu okusoma ne kitaawe. Embeera ebadde nnungi era ndi musanyufu kuba nasoma ne muzeeyi wange kinsanyusa. Wahida Nampima Lubwama ne Moses Selumaga, BBS Telefina, agesigika.